head coach Gomba ndi musanyufu okuba nsobodde okukomawo eggomba munuga ng'ogwokuna era nsuubiza bana Gomba bonna nti nawe mbadde ntera okukola nga bwe nzija kugoma tugenda tukuba final twalina ekikopo era ndi mukakafu tina guno omulundi Banagomba basuubiza ssanyu lyereere era bajja wamu batuwagire tukolere wamu tube nga tusse Gomba ku ntikko. Kochi ng'ogyeko okuba nti guno mulimu Kitunzi agambye oli waka ekintu ekyo nakyo ogenda kukola ng'otunuulidde ssente oba n'okugamba nti nakyo ekyokubeera nti oli waka naye naaba ekufevalinga omulimu. Nze era sikuliko nti oba nkomyewo waka kituufu nkomyewo waka era nja sigala nkola mulimu gwange oba omulimu gwe gunsasuza era nja sigala nga mpaayo kyonna kye nnina okuwaayo kola nga Gomba tuba ku ntikko. Twali tutufeenizeeko 2014 twawangula ekikopo ne Gomba ne Coach Bisaso tugende Ssemugamba tukiwangula suubira ekiriko lyali ekolebwa ate ekyokubiri era ebyaffe bibeera okumenyebwa suubira tuyinza era kijja kuba kiteekebwawo nti Gomba kocha awatufeeniza ekikopo era nsuubira nja kidifendinga. Waliwo we waleka bannagomba mu maziga amayitirivu amaziga nga batuuse ku final tekikopo ne kitwalibwa. Kakati okomyewo okuggusa lulimbi lutaguka. Nedda esooka ddala guno mulundi nsuubiza bannagomba tusinasooka kukolerera kuva mu kibinja. Gomba emaze emyaka 2 egy'omudiriŋŋanwa ate va mu kibinja so tageti yaffe esooka yakusooka kuva mu kibinja. Era nga nze team manager Gomba Lions 2026 ndi musanyufu olwaleero wano ku Greenview Gardens and Restaurant e Kanoni twanjulidde bannagomba ne bannabyamizannyo bonna n'ensi yonna okutwalira awamu abatendesi abagenda okulembera mu Gomba Lions 2026 okutuusa ku kkula ery'ekikopo. Felix mwana nzaalwa ye Gomba ate nga musajja muwanguzi ng'oggyeko okuba nti ekikopo abasinga bo bamulaba ng'eyakakiwangula ku buweekula naye abazze bamulondoola tukimanyi nti musajja muwanguzi. Gomba wano wennyini abaddengawo era n'ekikopo n'akiwangula ne statement abantu gye bagamba ekikopo okubanga tebakidifendinga era Sekabuuza yali omu ku batendesi abo abadifendinga ekikopo ekyamasaza. So tumulinamu obwesige era tukkiriza nti asobola otukolera omulimu omulungi okakasa nti Gomba ekikopo esobola okiwangula ye nga ye akidifendinga ate ne character eyo gy'alina si ye mutendesi akuta okuwangula akadde konna asigala nga ali aggressive era asobola okuba nga awangula nga akolera wamu ne ttiimu ye ne ttiimu yaffe ffenna ne bannagomba bonna tukkiriza nti omulimu tujja kuba nga tuguggusa atukomyawo essanyu eri bannagomba. Kyenjagala kwe kunga buli munnagomba gy'ali okuba nga tukwatira wamu tuwaŋŋane amagezi obuyambi tubwewe okakasa nti ttiimu yaffe esobola okuba nga ekola omulimu omulungi 2026 tusobola okuba nga tuwangula ekikopo eky'omulundi ogw'omukaaga. Felix wawangudde ebuweekula ne baba tebakuwadde ssente wafunye obugagga waakiri ssente z'otaafunye kuba teri atamanyi mu nsi yonna nti gwe owangula kubanga gwe wawangudde era kati amaaso gonna mu masaze 18 bagatunuuliza Gomba kuba we wali yakoze eki yawangudde. Ekyo nno kikulu bye tukolerera mu nsi kuba bino ebirala byonna bigwawo naye ekyo kisigalawo. Nolwekyo mufube okulaba kugenda nosanga abaana abazannya omupiira kinze olala saazanye bulungi kubanga nina bye mmanjaayo n'omutunuulira noga kati ono tamanyi omukozi w'omulimu omulungi taba na byekwaso olina okukola obulungi ekintu ne kikwatayo kubanga otunuulira muki mu maaso tusimba emmwanyi ne zimala emyaka 3 nga tofunanga naye ng'olina essuubi kati